ekisooka mumbuulize Chris Magezi n'omwogezi wa poliisi be bayita abatujju bomba badde bagitwalawa be bayita abatujju bomba badde bagitwalawa ekibuzo ekisooka ekyokubiri bw'omanya nti omuntu gwo ayina bomu ne mutegeera nti balina bomu lwaki mubagoberera bugoberezi nti we have been following them lwaki omuntu nga manyi nti alina bomu mugamba nti mbadde mbafollowinga kuvaawa temwogedde location gye mbadde mbafollowinga ekyakubiri ekyokusatu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba foot soldiers bonga tembafollowinga kulaba activities zaabwe mbakwate mu action just mugwa bugende mbakidnapping ne mbatwala lwaki mututte time following abatezi ba bomu nga tembabutumbudde location gye bavudde na destination gye badde balaga nkiddamu mufunye time following wa bomu temutubulidde gyavudde na gyabaddaalaga ne mufuna time followinga lwaki mba mugenda kukwata president wa foot soldiers temba followinga kulaki kibagenda kukola ne mubafuna obujulizi ekyo natute mukibulidde ne mubadde mu following abantu bano awo temuyinawo kabonero wadde n'akamu lwaki waliwo kyebuuzizaako ebyokulabikako nga bino kuba tugenda mu maaso katutwale ku byokulabirako nga bino singa omuwambi ajja n'awamba omwana kyetuyita kidnap waliwo dde poliisi nti egoberera omuntu kidnappings omwana nga poliisi emugoberera be gyamutwala no, it is impossible. Police doesn't follow kidnappers. They just arrest there and then. Kuba tebalinda kumanya gye bamutwala. Mwajja wa guts zigoberera abatezi ba bomu nga temutubudde gye bavudde ne gye badde balaga ne mbabogoberera akakoberera akokusatu nawo mukagudde kankwe ekyokulabirako ekyokusatu singa obeeraawo gwe ng'omuntu n'omulaba ng'aga nti anzinyira kunywa obutwa nnette osobola okutulawo n'otunulira omuntu engeri gy'anywamu obutwa amala obunywa afe olyoka omugambe nti ndekerawo tobunywa mbadde nga tulinamu stoppingirawo ng'aga nti ngenda kwewa obutwa n'obumuggyako kati poliisi yetugamba nti esobola okuleka omuntu ng'agige nti agenda kwetuga neeyimirira awo neegaana omutaasa okwetuga nemuleka neyetuga nemugobera process yonna neyetuga mukimanyi buli mwenda bali mu nsi yonna nti omuntu bw'aga nti agenda kwetuga bagenda kukola suicide agenda kuva ku kizimba agwe poliisi fire brigade zonna zikuŋŋaana omutangira okwetuga kati yo poliisi ya Uganda etugambye olwaleero bwe badde egoberera abatujju bano kati naye nkubuuzizza omuntu agenda okwetuga oba okunywa obutwa lwaki abantu bafaayo okumuyimiriza obuteetuga naye ate mwe ne mugoberera bugobereza ono omuntu awo tuvuddewo etteeka epandiike eriri mu intelligence lisoma bubiri nti when you suspect any terrorist cell ngeri active you have to intercept okuyimiriza seeyo with immediate effect you intercept the cell eyo giyimiriza ekigambo kiri intercept kwe kulinganga okuyimiriza ekintu okuyimiriza abatemu abo nga tebannatuuka gye balaga bakulu mugoberedde abantu bano gye mutatubulidde gye bava era temuba interceptinze wantu wonna si bwe kiri ako nako kafu temufunyewo kabonero mumpulidde bulungi nnyo temufunyewo kabonero Bomb squad oba JAT omulimu gwayo baguyita to intercept oba to prevent kwatugamba nti okugema kusinga okuwonya omulimu gwa JAT n'ebitongole ebirala kuyimiriza butujju obugenda okubeerawo nemmwe mwayimiriza obutujju buno oba bomu okubaluka nedda ekigendera kyammwe kyabadde ki tukyagenda mu maaso
Polisi na amagye ne bannayuganda mwena mukimanyi nti omuntu gwe bayita suicide bomber mu Uganda tetutinamba suicide bomber. In Uganda we don't have suicide bombers and we don't have terrorists in Uganda. We don't have terrorists in Uganda. Why? Omuntu gwe bayita suicide bomber oba terrorist bambala jacket nga bazisibyeko explosives era bwatuuka mu target wagenda okukolera ekintu ekyo ng'anyiga trigger nga yeebalula. Kati bakulu mugambye nti ba terrorist bateguludde bomu ebadde egenda okutta abantu. Ladies and gentlemen, omutujju takuba mu kibangirizi. Primary target y'omutujju kwe kuba ebifo ebirimu abantu abangi okusindika obubaka eri abo bayagala butuukeko kuli gavumenti. Teri mutujju akuba mu kibangirizi watali bantu. Taliyo. Awo ntemufunyewo kabonero. Tujja tukyagenda tugenderi gye mwagala. Teri mutujju akuba mu open space watali bantu kubanga primary target ya kusindika message eri gavumenti owa abantu bayagala obubaka butuukeko. Muwammwe gwe mulese abadde ku buliji ewatali wadde omulema nawo temufunye muwadde akabonero kubanga teri suicide bomber akola ki akuba mu open space. Primary target ye eba y'abantu masomero lalizi oba katuge okukunganya mu makanisa mu masomero ewakunganya abantu oba mu butali ye gyakuba. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu azze n'akuba ku buliji ewatali wadde abantu abasatu. Kintu kyekimu kye mwakola ku CPS omwaka guli oguwedde nga mwagalira okuleeta ekintu kya ADF era kyemuze mistake emu gye muzeemu kitegeeza nawe temubozzeewo kabonero. Mulya bulungi nnyo. Omutujju tasobola kwerumya nga tasse muntu. Teri mutujju asobola kweyabya nga tasse muntu, tekisoboka. Ayina kwerumya nakwejjawo ng'atuuse ku primary target ye gy'ayagala okujjawo. Era nawe temukoze eki, temufunyeewo kabonero. Bakulu, mwandibadde mbulira bannayuganda ekigendera ky'omutujju wammwe kibadde ki? What was the main aim of your bomber? Ekigendera ky'omutujju wammwe ono kibadde kigendererwa ki? Ekigendera ky'omutemu wammwe ono kibadde kigendererwa ki? Tekiriiwo. One, tosobola kuŋŋamba nti tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bonna bagenda kukuŋŋaanira Namugongo. Ate gwe n'ojja ogamba ogenze Munyonyo, ate ne Munyonyo totuuse wali ku kiggwa ky'abajulizi okomye ku buliji. Oyo si mutujju. Awo temufunyeewo kaki? Temufunyeewo kabonero. Suicide bomber w'omutujju takuba mu open space watali bantu. Temufunyeewo kabonero. Tegedde bulungi nnyo. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Wano okulya n'okukomba ki? Essowaani. Maino kwetereza. Tugenze mu forensics. Tulina ebika bya bomu bingi nnyo. Kamba someseko ebika bya bomu bibiri. Tulina ekika kya bomu entege mu ttaka ze bayita land mines entege mu ttaka. Abatujju bazikozesa. Tulina ze bayita suicide jackets zibambala zemula abatujju mu filmu zibambala ezo. Ze ngenda okwogerako ebika bibiri. Ngenda kwogera ku land mine na zino jacket zibambala ze ngenda okwogerako. Ffenna njala tukkaanye wano lumu abamanyi intelligence n'amanyi ebyokulwanyisa. Teri bomu zenjokeddeko zonna ezebbiri esobola kukuba n'ekuba n'esima ekinnya wansi. No. Teri bomu esobola kukuba n'esima busimi kinnya wansi. No. Lwaki?
bomu ezentege oba n'ennyambale main aim yazo oba main aim target yazo ebeera mu open space customer oloboli nyekula dibaini bote olujjako ekigere ng'ebuka mu bbanga bwete ng'eyabika ng'esaasaana ekuba buli kintu kyonna ekiri mu bbanga awo kyekubiramu tekubira ku ttaka bomu zonna ezisinga obungi kebere eya jaketi kebere ey'okulinnyako tekubira ku ttaka emalala ekubira mu bbanga bweti n'esaasaana kati mmwe bomu eyammwe mpozi ekoze ekigambo ki keberera ndi maini ng'ogirinnye kulunyirako bw'onnojjako ekigere ebuukayo bweti bwe mala tuuka n'obbanga ejjemu ppini ng'ekuba mu open space kyova oli ekigambo kye bayita fragments emisumaali obubaatibaati obuva busobola n'omuntu ne mu radius meters nga 5 ku 3 busobola okukuba kerebe eggulu n'eggulu nebanga ogisumula n'ojjamu ppini era n'esooka n'ebouncing bumala okubouncing adda bbanga n'esumuluka n'esaasa kati bomu yonna ene ya jaketi ne bomu eyensimbe mu ttaka bwe ziba zibalukira mu space tezibalukira ku ground bomu yaba ne balukiddeko luddawa waaki bw'otunuulira akatambi kano kunze naawe bomu ebadde ntege butege ku buliiji awo bomu ebadde ntege butege ku buliiji teyabadde ku boda bomu ebadde ntege butege ku buliiji awo teyabadde ku boda waliwo ebintu bibiri omukyala abadde ku pikipiki n'omwami abadde ku pikipiki zandibanga zibadde primary target za gavumenti lwaki tebatulaze bifaananyi biri visible nga bagambye tinabo tebadde bagimanyi n'abajuga badde bamanyi nga tebatulaze bifaananyi biri visible bintu byabwe ebyabagenzi abo lwaki tebabitulaze bomu ebadde ntege butege ku buliiji so si nti omukyala adde ajambadde obadde mu boda no bomu ebadde ntege butege tukkiriziganyiza ffena oba nedda maze okunnyonnyola nti bomu zino enninnyeko n'ennyambale tezikubanga zidda wansi zikuba zisaasaana mu bbanga nti n'omuntu ali mu radius ya meters 3-2 abeera affected nga fragments ziri zivuddemu zikuba buli muntu ali mu space awo bw'oba olyaba akatambi ako nga bwe kabadde bomu ebadde ntege butege tebadde mu boda bano bateeka okuba omukyala abadde ku boda nowa boda ebadde primary target yabyabakwerinda si batujju lwaki buli muntu yenna mu Uganda amanyi ababoda ebavuga nga wetegereza akatambi ako nga sinaka kuzannyira waddeko boda ebadde esoose ebaluse ne boda ey'okubiri embadde mabega boda ey'okubiri yeewadde distance teri wa boda awamu ne distance teri wa boda awamu ne distance wabula owa boda abadde addira ku ono gwe basse yeewaddemu distance ekyo njagadde nkibanyonyera mu kirabe owa boda abadde addira ono yeewaddemu distance n'asiba yabadde asiba kyekisooka ku crime scene wabaddewo Toyota Hiace Kamunye mugire bulungi nnyo Toyota Hiace Kamunye nayo etuse mu motion neyimirira bulungi nnyo nowa boda bomu obagitegulidde wabaddewo Toyota Hiace Kamunye kati bwe bange ebadde bomu ng'abadde suicide bomba ompulira bulungi nnyo ng'abadde suicide bomba bulungi nnyo owe badde bomu nga si China town neye motoka ya Kamunye badde tevaawo n'abagibadde badde tebavaawo wabula bomu ebadde magezi maganda ya China town naye ebadde ntege butegaawo era nga owa taxi ate kuba ali involved olw'ensonga ayimiridde bulungi mu motion ng'emmanga teriyo motoka etambula
ye nayimirira bomu nevuga mujjukire nti before bomu okuvuga wabaddewo omusajja abadde ayambadde enkofiira ne jacket nga amaze okulaba tageti yaabwe ejja kati oyo gaayi alabika yabadde ne detonator bomu bano bennyini aba state bebagisumuludde so sinti wa boda oba omukyala abaddeko ba state mafias bebadetonatinze bomu bennyini nchakubuulira particulars za incidents nga webaddewo wabaddewo before wabaddewo gaayi abadde mu jacket nga yambadde n'akakofiira bw'amaze okulaba taxi ng'ejja ne wa boda gwe baagalanga ajja n'avaawo n'asala n'adda eri era boda olutuuse ku tageti yaabwe gye baagala owa ditonete n'akola kinaasumula naye mu motion eyo wabaddewo gaayi eyasoose okubeera olaba nti tageti yaabwe zze wabaddewo gaayi abadde mu kijampa ekiddugavu ng'akibisse ku mutwe yadduse n'adda ku sayidi n'akulosinga bridge yategedde ate nti waliwo ekigenda okubaluka nga tekinnabaluka ye n'adduka n'adda eno era we kimaze okubaluka ate n'ava eno n'addayo ku crime scene ekirala eyo vidiyo gye batadde tebadde ya CCTV camera ebadde evidiyo ekwatiddwa muntu wa bulijjo abadde ku sayidi endera ya bridge kyova olaba nti yeerabidde nti yabadde alina kufokasinga wali bomu wekubidde naye yafokasinze ku ono state agent abadde mu jampa enzirugavu ng'adduka crime scene before bomu nga tennabaluka n'addamu n'amulikodinga ate ng'addayo kati oluvannyuma ne yeerabira n'azunza kamera n'agitunuza mu direction endala ekitali ku CCTV kamera kitegeeza nti bano ebintu bino bakoze bya kisiru kati njagala balaga ebifaananyi bino bifo nga sinazanya ka video kano namwe mwetegereze wano nkugambye abantu bonna abadde waawo mu junction ya bridge bonna ba state agent badde bamanyi mission bonna abadde ba state agent badde bamanyi mission gaayi abadde ne donator yoli yasaze naddeeri nowa tax abadde mu mission ku crime scene ne tax ebadde tevaawo ani aggyewo taxi n'agitwala ku crime scene ne taxi ebadde tevaawo kubanga ebadde yeemu kubakwatiddwa mu musango gw'okutta lwaki taxi yo ku crime scene teriiwo ompulya bulungi nnyo lwaki yo taxi ku crime scene teriiwo kati nkusomesezza owa taxi abadde mu kikola ky'okutta owa boda asembye bagadde mu kikola ky'okutta gaayi abadde mu kijampa ekiddugavu abadde mu motion yakutta abadde mu kikola ky'okutta ne gaayi abadde alina ditonete yasaze naddeeri ne gurupu endala zibadde wali bonna abadde ng'amanyi ekintu kigenda okukolebwa nga bakimanyi bulungi nnyo ompulya bulungi nnyo kati neyakutte kamera naye abadde state agent lwakuba nti beerabira nti abantu basobola okukola forensics ne beetegereza bulungi nnyo kati kansooke nkulaga ebifaananyi bino bw'onootegerera kyenkugambye nti kituufu ekifaananyi ekyo kiraba ono gwe bagamba nti ye mukyala bw'olaba omukyala oyo ekifaananyi kifaanana n'omwana oli gwe bakulaze mu mawulire bw'olaba ekifaananyi kifaanana n'omwana gwe bakulaze mu mawulire ekyo gw'olaba alina ebafaanagana eyo face wadde ekifaananyi kiri kale kangizzeyoko awo eyo face ogiraba efaanana n'omwana gwe batadde mu kifaananyi mu mawulire oyo n'ez'engalo nowhere kati bw'omala okulaba ekifaananyi ekyo njagala otunuulire wano njagala otunulire boda ogiraba boda ogira bulungi nnyo boda ogira bulungi nnyo wano namba plate yayo kweri bulungi nnyo bomba girinyiddeko ku mukuto gw'emabega era ekubye wano ku mutto wennyini nejjako abadde agivuga n'agwa mu maaso omukazi
n'agigwamu kati bw'ogamba nti oli abadde suicide bomba ono yennyini ono gomulaba omunene ono abadde alina okufuuka obulere oyo yennyini gomulaba abadde alina okufuuka obulere kati kino kikuzzaayo wano jjukira wansi eri bano bakyalo abo si basirikale onaani ompulira bulungi sooka olabe booda yennyini bwefaanana bw'omala okulaba ebifaananyi ebyo kankuzeeyo wano singa abadde suicide bomba olwo yennyini abadde avuga abadde ajja kukutukamu yennyini yasigadde mulamu ekyo tumaze kiraba kati tunuulira ensasage ya kolansi oba seminti bwawomogose bomu ezentegeza ba suicide bomba tekuba wansi kuleeta damage ku ttaka no okujja nga badde bagiteze butezi mu wansi ogira bulungi nnyo tunuulira wansi okira bulungi nnyo tunula wano wonna bomu gyembaga nti bomu eba ekuba ng'ekubira mu bbanga tekubira wansi ne wano yeekulaga nti nekide seminti oba enkokoto yagimementudde kitegeeza nti bomu yabadde implantinze either ng'ebadde mu kisawo oba badde bagiplantinze awo mu kkubo wakati awo tuvuddewo kati bwetumala okuvaawo njagala weetegereza akatambi nga bwe kabadde ekikulu kya byonna kyenjagala oteekeko focus njagala oteekeko focus ku bintu bisatu njagala otunuulire taxi otunule gaayi ayimiridde before nga taxi tenatuuka otunule gaayi ali mu kijampa then gwe kennyini ofune ansa bulungi nnyo akatambi kaakano kati akatambyeko mba sinakazanya ogenda kulaba taxi nga tennatuuka nga yo owa kijampa atambula kankazanya olabe owa kijampa omula wuuyadduka owa jampa wuuyadduka adduka biki oyo adduka omulaba owa jampa wuuyadduka amaladdayo oyo mufokasinzeko omulabi wa jampa ye yadduse before explosion nga tennaba kuba target nza babagambe target ye nadduka n'avaayo bwemaze okubaluka n'addayo mumutegedde bulungi kati njagala oteeke focus ku musajja ayimiridde ku buliigi owabalukidde bomu ayambadde jacket n'enkofiira ne taxi then otunuulire booda engeri gyekubiddwamu noli olyoka omanye nti abadde alina detonator yoli owa jaketi kyenjagala oteekeko focus etaxi oli gayi nasalana uyo atambula dderi boda yiyo giraba gwe bayita suicide bomba ne bomu nga si ya China town taxi yonna ebadde ejja kukubibwa
Owa boda abadde asembe mega no badde bajja kufa nabali abadde side badde bajja funa effect bonna ne bafunye ne time ekoma oluvannyuma lwa bomu okwabika bajje balabe ki ekibadde ono wa taxi n'amala n'avaawo ekyo nkimaliriza mukulu Chris Magezi n'omwogezi wa poliisi Muhoozi Kanyarugwa bali mu 7 kati kansooke mbabuuzeemu wano bulijjo nsomesa bannayuganda ekigambo diversion bulijjo nsomesa ekigambo bannayuganda ekigambo kyebadda diversion oba to convert people from the main issues. One, bomu bwemala okuvuga bweti teri muntu asobola kufuna guts kudda kwekizamininga kifo ekyo wakubiddwa bomu mu ddakiika ezo ennyini no si bwe kiri nti ye ekyo tukimaze naye mwe mugambye mwaze mugoberera okuvaawa temubulidde bantu mugambye nti mwaneutralize ne mwabakubya amasasi awo muwuliddewo omuntu yena gwe bakubya amasasi bagomereza bakuba amasasi ani mwage muba neutralize ne mukuba terrorist babiri ani gwe mwakubya amasasi awo era bani abamuyimiriza abadde waawo ani gwe mwayimiriza gwe mwakubya amasasi awo. It was a bomb which went off itself. So mwe mugambye jati mwaneutralize abaterrorist babiri how mwabajje mu action how mwabajje mu mutya kimuntu kyandiyagadde okumanya mwajje mba terrorist mu motion mwabajje mutya okuva gye mwabagoberedde etteeka ligamba you have to intercept before omuntu yena nga tanatuuka ku target. What was the primary target of these people? Wali question temugibulira abantu. Question eyokubiri mwaba neutralize mutya mwabakubye masasi mubakoze mutya kyekibuuzo haba mukitegedde wano wengenda okukwatira sero bihogo and educate bihogo amawulire gonna gasomye nti UPDF ne JAT baneutralize abatujju babiri babuuze baba neutralize batya UPDF yetegudde bomu oba mutujju yategudde bomu nga tanatuuka ku primary target muba neutralize musobodde mutyo tewali masasi gavuze muba neutralize nze mutya nga mbadde mbagobera kuba mugambe muze mbagobera ng'etteeka muli maje lisookerwako etteeka lisookerwako is to intercept kuyimiriza ekintu kyonna ekyobulabe kigenda okwapeninga to intercept etteeka lisookerwako yensonga lwaki tukola security alert yensonga namwe ne muve ne mukola security alert ku TV ne ku radio nti wagenda kuba butujja egindi ne mbuyimiriza ngo budde bukyali so mugambi muzimba ogoberera oti omutujju ng'omanyi nti alina bomu ng'omumanyi nti agenda kukugjawo bomu kukutegula bomu n'omugoberera temwogedde gye mumugoberedde kuva luddawa temumanyi gy'alaga ne mugati mumuneutralize mumutegudde bomu ne muneutralizingiraawo. That's the question. Chris Busiru, police spokesperson and the army spokesperson, you said that you've neutralized 2 terrorists. Are you the one who set off the bomb or you used your agents to shoot and kill those 2 criminals? Can you tell the public? Sero bihogo and educate bihogo kyekizibu kyemulina mulowooza abantu tebategeera mukozesa ekigambo neutralize abatujju babiri muba neutralize mutya nga mbadde temutubudde gye mbadde mbagoberera temutegedde primary target yaabwe muba neutralize mutya mwe mutegudde bomu mwe mutegudde bomu to neutralize them nga temutegedde wagye balaze. Kati ntera nnyo bagamba ekigambo diversion. Abatujju mu nkola yaabwe bakozesa nnyo ekigambo diversion etya n'ababbi batera nnyo okukozesa ekigambo diversion. Bayinza okuli n'ababbi mu Kampala basobola okuliyetinga akavuyo ako ne balwana nga balina gwe bagenda okutagetinga okubbako ssente mu focus ne mugiteeka ku bayaayibo ne babasala ensawo. Kati mukulu mugambye nti primary target badde bagenda kutega bomu emunyonyo wali kuki
ku kigwa ky'abajulizi nti ye watya nga enebadde diversion ngebadde ekibinja ekira kibali kisobola okutuusa ku bantu obuvune ne mutakifokasinga keeri kubanga in such incidents bwe mugamba nti primary target ebadde yakigwa bomu neevuga security yonna eri ku kiggwa etegeeza abantu abali ku kiggwa with immediate effect ebyokusaba mbiveeko mu biggale buli muntu agende gyavudde tewali security emala watugudde mu lukola okubatta bwe kitwe kino okubeera so ng'omuntu yabadde akulyetinze diversion nene muleka bali mugati primary target ebadde yakijjukizo genda kutta abantu bali ku kijjukizo mubalese ne basaba bulungi nnyo watifu nti ebadde diversion oli naagenda n'amalawo abantu bali kati next time mukubirangako ku Senkubuge yatuyiwamu mukubirangako ku Senkubuge n'abawandikira script ya Kigeyagenya the police sergeant nembanga muine entuufu Senkubuge wamu wa NRM mumukubirangako n'abawandika script entuufu ya Kigeyagenya the police sergeant oba si yoyo musobola okubirako amakulu Alex Mukulu niye mulungi mu kuwandika script ezo n'abakolera script endala ennungi ennyo ez'okuzanya Katemba wammwe niyo no Katemba gwe muzanya talina makulu temukyasobola kusirwaza bantu kati munnamawulire wammwe ono gwe mwaleese yennyini musobola mukwata mukuba emboko ku kabina ako munnamawulire mwamuwulidde bulungi nnyo ng'ayogera ebigambo bye muwulire bulungi nnyo bwe mala okuzanya akatambi kana ak'omunnamawulire then mbazanyire expert one mutegeere oni munnamawulire yayogera njagala oli ekigambo kya munnamawulire kyayogera kyonna olyoka owulire badde bomu omugoba wa bodaboda agibaddeko abadde alina omukyala gwatisse era tutegeezeddwa nti ekitongole ekya JAT ekirwanyisa obutujju kibadde kibalondoola okuva yonna gye bavudde gye tutannategeera wabula bwe batuuse mu kitundu kino babadde boolekedde ekkubo eriyingira ekiggwa ky'abajulizi bwe batyo babadde babalondoola yonna gye batannategeera munnamawulire aloopa badde babalondoola okuva yonna gye batannategeera era mbu badde banaatera okutuuka ku kiggwa ky'abajulizi ye primary target kati watifu kano kabadde ka diversion ngeriyo ssere endala egenda okubwatula abantu bamalawo tuli ku munnamawulire wa NBS wulira bulungi nnyo tugenda mu maaso nebwatukira ku lutindo luno olusalamu wano ku luguudo olwa Pope Francis Link nga bwolaba ebifaananyi abantu ababiri bombi bafiiriddewo mu bulaga omukyala agambibwa okuba nga yabadde ne bomu eno abetenteddwa era asigadde bulere n'owa boda abadde amuvuga naye asigadde bulere ab'ebyokwerinda batuuse dda mu kifo batandise okukisalako wabula abantu abetoolodde ekitundu kino bakubiddwa nnyo ensisi era bangi bayimiridde ku mayumba gaabwe waggulu okulaba kiki ekigenda mu maaso kubanga okubwatuka tekubadde kwa bulijjo kubadde kw'amaanyi ddala era ne kulekawo entiisa omusaayi gumansuse abantu babetenteddwa era ne booda neggwerawo ddala njagala okwegatta kuba ebyokwerinda abanguye okutuuka mu kifo kino batubuulire biki ebibaddewo afande Kamjira y'omu ku be tusanzeewo nga yatuuseewo dda twandyagadde okumwegattako okutegeera kiki ekibaddeko afande tubuulireko katono nnyo ku mbeera eno afande yagambye tulindeko bakyagezi kati atutte engalabi y'omutwe mbwabuuza Kamugira biki ebibaddewo ku crime scene Kamugira mugambye tetuna kitusobola kwogera genda kati ono script oba ekiwandiiko kye bamuwadde okusoma kimulimi okusoma atalabisiza bulabisa gavumenti ekisookera ddala buli olaba Natasha Broadcasting Service ku crime scene mujjukira okutugana okuwamba abantu okwabeeranga Kande Mugisha ng'ajja ne measurement C ajja n'ebitabo n'akola investigation ku crime scene nga ba forensics tebaliiwo kati noba asindisa ono munnamawulire ajja akola ebyengu by'ekisiru ng'ayogera by'ekisiru kati ekyo si ekikulu kyekiriwa njagala owulirize omwami ono bulungi nnyo ebigambo byagenda okugamba
ekigendwa kya Museveni kyakulangira ekibiina kya National Platform nti kyabatujju akiggale bwe kiba kimulemye agenda kukozesa okutegaatega bomu agambe nti eggwanga teriri safe tebagenda kukkiriza laale ziriko bantu bangi kati wulira expert omulala akunnyonnyole. Yes, muganda wange Kajubi Fred ogamba otya amazaalibwa amalungi keeki tetugirabye naye kansuubire nti gye bujja onaatusindikira ka keeki naye nga Mukama akwongera amaanyi obulamu okola emirimu mu bulungi bwagyo bwebale kutuuka ku mazaalibwa gano. Happy birthday. Kaakati n'ebituli ebiringa 6 byenjagala okuba mu nsonga y'ekibwatuka ekibaddewo. Ebituli byenjagala okuba muno nga omuntu aludde mu bintu ebimu. Ekisooka siini yonna awabadde ekibwatuse ekisooka tokkirizibwa nga munnamateeka nga enforcement officer okuyingira ku scene nga tennaba kubeera cleared. Ekisookera ddala bakugamba era butubisoma, you do not enter the scene before it is cleared. Lwaki? Eyo ekibwatuka ekisooka kiyinza okuba kiri connected n'ebibwatuka ebirala nga 4 kyebayita secondary devices. Kaakati you don't rush to enter a scene w'osuubira nti waliwo secondary devices. So ensobi yakolebwa omuntu eyingira scene nga tennaba kubeera cleared. Era okyokulaba kugamba linda bomb squad, linda abambulance basooke bakola kibayita securing the scene. Njagala omuntu yenna ambuulire oba scene eyo yabadde secured immediately okuleka okwanguya okufulumya amawulire nga scene tennakubeera cleared. Era ebiseera ebisinga scene eba ne cleared, scene eza n'okumala emyezi 2 months nga scene eri cleared nga tebakkirizaano na muntu yenna. Naye no scene yaffe yabadde tampered with. Ekyokubiri, you are not supposed to move evidence prematurely. Eyo yeteeka litutambulirako eddala. Evidence tomupapirako kumugjawo. Okugjawo ebibwatuse, okugjawo emibiri, okuggyako byonna ebibadde bitta obujulizi. Owulidde ekikolebwa awo bakuba ebifaananyi. Olaba nti nebeera pikipiki. Pikipiki bwebaako ebitundu ng'okisumudde ebitundu 150. Tukisoma nti tuba twetaaga ebifaananyi 150. Bwebanga pikipiki eyabwatuse eriko pieces 150. Tuba twagala ebifaananyi 150 ku buli piisi ya pikipiki. Bw'aba muntu nti alina ebitundu ebyokumubiri 7, buli kitundu kikuwa ekifaananyi kyakyo. Olw'ensonga gwenza okulaba yadde bomu yadde grenade. Oyinza okulaba yadde grenade nga pikipiki yayabise yokka nga yadde ine ekizibu kyayo nga pikipiki ng'oli yayogeredde ku ssimu piki neebaluka. We don't rush into conclusions. Lwaki okeera ogamba mbu yabadde bomu? Because olina okukwata ebyo ebitundu byonna obyanalizing item by item, piece by piece. Pikipiki n'ogiva ku exhaust, n'ogenda ku mupiira, n'ogenda ku mpagi, buli kimu olina okikera ng'okikuba ekifaananyi. Tojjaawo muntu yenna, tojjaawo object negi mpaka nga buli kimu kikubiddwa ekifaananyi. Ne bagamba empagi oluwagi bwe tuwadde mu size bwe ziti, entebe yadde esangibwa ku size bweti, tanka yasangibwa ng'ebaluse ng'eri ku kilogundi millimeters bwe ziti. We clearly photograph and document everything before touching it. Nga tonaba na kikwatako kyosooka okukola bifaananyi. Ekyo tekyakolebwa. Ekitundu ekyokusatu, tetukkiriza bantu contaminating a scene oba okugjawo obujulizi. Naye bw'okkiriza buli muntu kujja ku siini ow'amawulire n'ajjawo immediately, omuyise n'ajja oli n'ayingirawo, bakugamba maintain a strict access, limit entry to only essential personnel. Ow'amawulire talina kubeerawo. Ab'amawulire babeera mu perimita yaabwe, tebakkirizibwa yadde okusembera ku siini, wabeerawo paramita. Naye ffe kintu kibaddewo within 10 minutes ab'amawulire bajjuddewo, ab'ekyalo, abaaki. Kaakati ddala, if anyone can access the scene, someone can even come and plant evidence. Na planting awo n'ekitaabadde ku scene, na planting awo ekitaabaddewo. Oyasobola okulanga muli amayita ka grenade ke basikedde bapini ya grenade n'agisuula ku scene. Owulidde.
So scene ebadde ino kuba controlled. Naye scene tebadde controlled, kitekawo ebibuuzo bingi. Lwaki okkiriza buli omu okuyingirawo? Mu ideal situation bakola parliament ne bagamba 5 kilometers away from the scene ne batakkirizawo omuntu. Ne banoonya ennyumba zonna eziri awo, emmotoka ezabaddewo bwekimu. It can even take 6 months nga tebakkirizaawo omuntu mu area. 6 months nga tebakkirizaawo omuntu. Ensonga endala yakolebwa. Talking to the media prematurely and the public. Publicly naming suspects or discussing evidence early can tip off culprits, witnesses, or compromise a fair trial. Owulidde. Bayambye okwogera mu mawulire ekintu kyakabaawo dakiika tezinawera n'asatu n'oya ne feesi y'omuntu eyakikoze. Kale bw'abanga ddala eyakikoze ne bamulaba accomplices bonna tebadduka ne bagenda e Kenya. Nanti munaye munnaffe Lubega bamukutte buli bamutadde ne mawulire mwena mudduke. Owulidde. Kakati procedure within 30 minutes mwena ekifaananyi mukifulumizza. Amawulire gonna gamanyi gwe baakutte ye wuno Facebook yonna emuliko y'ono gwe baakutte y'ono gwe baakutte. What is the idea there? Why do you talk to the Magagundi? Why should I tell last card? Maybe suspect that was a very, very wrong move. Hold it. Then another thing, why do they making assumptions? They are jumping to conclusions. Tona manya chiri wo, tona manya whatever. Nasa wade batagatinga balamazi. Gwe oyogedde nanya gami batagatinga balamuzi. Face yo mutumazo jiteka mawulire. Ba accomplices bona badduse batolose. Bagenze. Alika tugamba nati badde banoonya balamazi. How do you have that information to badde batagitinga balamuzi? Where information ayo ogijewa? Why do you have a premeditated gundi? A premeditated ideological and emotional pressure ekujjudde. They are targeting abalamazi. Who has told you? Who has given you that information? Number 6. Ensonga ekolebwa. Tetulina bomb squad. Why is the UPDF commenting on this? We have a whole squad. Squad ekola ku gundi ku ebigudde mu saayo. Abadde activating a bomb abachi ba bomb squad. Why is it that it's the UPDF commenting on this? It shouldn't be the UPDF. Hold it. So the Chendo was anti-protocol was avoided. The judgments are biased. But also, when you look at that video, you know Msaja kulembede pichi yonga atambula. Kwa mulabi clear. Atambula masoga pichi, ajimanyi, njiwawe chigendo okubeerawo, yatambude masogayo, pichi ne yamugoberera, ali yadajwane signals. Holinde. Signal ngalinga azijuwa kata uyimiriramu, kata ukola woti, pichi ne muvaake mabega, muvaake mabega, kwa mulabi nga atambula nagenda wali mu nsonda. Nalinda ne happeninga ngalinga yetayagala abantu bangi kubeera ongerola balinga bambi afaya gamba abantu tebagenda within pichi we yabadde waluga yaveni mabiga yambadde kihudu kya black ayimiridde alinda hudu ya black eyo eberechi hudu eyo ajibise omutwe gwonna amayine kamera weri kamera nagikuba bulungi omugongo amanyi sini eri mu maaso kibagenda okulaba basoluso kitwebuuza waliwo kye bayita mu investigations waliwo kye weesigaliza nga detective. What was the rush and the pressure okureleasing a video eno? Ani yabadde apapye nnyo oyo yadde apapa ennyo olidde because ekintu ekyo bwe kibaawo ba agencies bwe zijja zensooka kusitualize gamba ana alina kamera mu kitundu era bajja ne bakugamba for security purposes footage yenna ali ku kamera yo tumwagala for security purposes. Era footage bamutwala ne bakugamba kane refushe an issue of national security footage mutuwe. Oba oyagala oba toyagala footage oba mukujjako. Olidde. Kasita kino kibaddewo. The bombing in America. Footage ya mali banga tannafuluma kamera zaamuyina naye abantu balwawo okufulumya footage omutuufu. Olidde. Naye kakati wano footage yangu y'okufuluma akafaananyiko omukazi kaabuli okufuluma ebimukwatako gy'abeera bazadde be kiki footage bamu abasajja bajja batategerekeka ono akulembedde pistola ali mu black hood amawulire gaabuli okufuna access information yonna gagiina oyinza ogamba amawulire gaabyo ne mu planning ekintu kino bannamawulire baba bayita. Those are my assumptions. They could be wrong, but I know they are right. So I need to see whether there is something fishy going on. Either mass out bagala crowds
oba tugenda genda mu kalulu akali scientific nga bakugamba nti ebyokwerinda by'eggwanga biri under threat. Kale n'abalala banayongereza okwo webale. Bawulira analysis y'omwami ono kubanga ali well informed with intelligence. N'olaba video nga bagikulaze ne munnamole bwabaddewo n'abaddewo n'engeri police n'amagye gye baddusemu okukola statement ezitakwatagana azifu waliwo bagoba kikulaga nti guno gubadde muzannyo omutegeke. So nze ndi siri surprised okuba nti abantu abo bayinza okubanga bantu ebadde primary target ya government nga si batujju bassebwe si bantu ba bulijjo nga abadde babategese nga baagala battiraawo kubanga singe badde bomu gye tuyita bomu eyo taxi bali tesigalamu kintu kyonna na drive tasobola kuwonnawo n'abantu bonna badde mu radius ya meters 20 awo bonna bate basobola kusurviving no boda mbadde batasobola kusurviving ne bonna basurviving bulungi batabudde bagenze nga primary target omazo jijjawo. So byena mutaddeyo nti omuwala simanyi mutujju simanyi bikibi family dati dayo kasasiro kino kyonna ekintu mukifumba main target ya mutugimanyi yakola kibiina kya national platform nako kifula nti batujju nga mukola fojale wamwe. Ndi wano oba informinga Museveni Muhozi Chris Magezi mwenna video tumazo zisindika mba experts okwetola ensi yonna bali mu kuzaanalizinga video efulume gye mutadde mweke nyini tugisindise mu ba expert bali mu kuanalizinga video eno ne bimuwandiise byonna ku mitimbagano era bali mu profilingibwa kati musinike ebinyonge embuzi esabalaafu nga mugamba nti muwassa abatujju nga n'abatujju mumbe musse mu investigation sekikkirizibwa kufuluma information before nga temutegere na crime scene biki babaddeko abadde ku crime scene bonna bali luddawa temufunye footage ali independent okuva kwa mwekwatidde nga nowa mwalimu amatankane video mazo handlingayo ziri mu kukolebwa analysis ne so far as ziraga nti ne video yagikutte yabadde stage managed agent yabaddewo nga ali mu capturing ebintu ebyo nga muloza tuli basiru nnyo. So kati analysis yonna byomwogedde ku mitimbagano nono byayogedde ono. Fun enough odiro ti omusajja yatakkiriza mutwe gwe nti alina okukosa n'ayogera bwa njagala wuliriza omusajja ono njagala wuliriza Chris Magezi ng'ayogera engeri gyafulumyamu ebigambo bye n'ekibuuzo kyebamubuuza n'anaagira kyenjagala osooka olye bulungi nnyo. Njagala wuliriza Chris Magezi ono ng'ayogera. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in, I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru, I have one name, Muzaffaru. Her husband. Korisi Musiru. Mu 2021 era nga tugenda mu kalulu. Mwatega bomu ku CPS awo na wali ewalla. Ogambye taata w'omwana ono yeetulisaako bomu ku CPS. Amanya g'omusajja temugoogedde agataata w'omuwala. Then ogambye nti nebba w'omuwala ono y'omu ku be mwakuba abatujju naye erinnyo lina limu lya Muzaffaru. Njagala kubuuza bwe mbanga mulina proper information ekwatagana ku terrorist cells ongamba oti ate mulina erinnya limu Muzaffaru. How many Muzaffaru do we have in Uganda? Kurisi Busiru, how many Muzaffarus do we have in Uganda? Tomusobola kukola criminal file ng'eriko omuntu alina erinnya limu Muzaffaru. Tekisoboka. Taata w'omwana mbu mutujju 2021 yeetulikasako bomu. Bawe mwamotta mbone yali mutujju. Nomu
ate bawa manya tosobola kunga nti oyina erinnya limu Muzaffaru nga talina linnya lya kambaddizeeko katono muwulire ono no Didigi yamulonda wulira bulungi nnyo. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS. I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Okay. Her husband was Abdul Shakur, the suicide bomber who detonated himself at CPS. Yes, the father is Abdul Shakur. She was a daughter to Abdul Shakur, a suicide bomber. Mukulu Kulis Magezi. Abdul Shakur. Gwe Kulis Magezi bakube embonga buli gyokwatayo bagitta. Bw'obadde okola statement mu kusooka toyogedde mannya ga taata wa muwala. Ne kati ogwogedde Abdul Shakur gonna abiri teri mu Islam mu Uganda ng'ayina amannya abiri gonna nga talina linnya lya kika. Abdul Shakur erya bbawo ono alina limu n'emmeso olaba erina lati mu Luzungu. Ate bakubuuziza osoose kukola bwoti amaaso mu galo nabagamba mwegereza omuntu ayambala galo osoose kukola bakubuuza amannya ga bbaawo. So husband Muzaffaru n'obikkula mu kitabo. Kati kankazize mu kawulire bulungi nnyo mutundu omusajja ono muli ebigambo bulungi nnyo muleke mumanyi tebali abantu basiru. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in, I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Her husband was Abdul Shakur, the suicide bomber who detonated himself at CPS. Yes, the father is Abdul Shakur. She was a daughter to Abdul Shakur, a suicide bomber who detonated himself at CPS. Kulis Magezi statement yosembayo julira gwe kenyine ojument statement yokola tekwatagana. Wacha bigambo bino tubyogera mu lulimi oluzaali. Abani bategeera bulungi nnyo kubanga o confusing amanya g'abantu bano n'enkwatagana yaabwe abantu babuzaabuza amanya g'abantu bano enkwatagana yaabwe ng'abantu naye ogibuzaabuza mu statement z'okola. Bw'obeera mu kkooti gw'obeera musibe kansooke mbaddiremu omulundi ogusema muli omusajja ono mulyoke mutegere nti emboozi bafumba nfumbe. Muzaffaru ono Kulis Magezi. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in, I think it was August 2021 or thereabout.
and her husband was also killed by our own forces in 20. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Her husband was Abdul Shakur, the suicide bomber who detonated himself at CPS. Ogambye bawo muwala ye Muzaffaru gwe mwakuba ate omaze ogamba nti bawo muwala ye Abdul Shakur eyetulisizaako bomu ku CPS nomala n'okyusa nti yali kitaawe namuyina ekizibu kankamalayo ndyoke nkate kankamalayo nkate mawulizireko. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in, I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 20. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Yes. Her husband was Abdul Shakur. Suicide bomber. So, husband ayina babiri. Ayina Muzaffaru ne Abdul Shakur. Video mba nkyagidda moyo mbasigimaze naawe. Muyonka nyente kyekizibu ne munyweramu n'obusa. Ogambye husband Faruku. Muzaffaru. Ate omaze n'oddamu husband w'omulala Abdul Shakur. Lwaki mba muyonke tumala zinazaako busa ku mabeerezi gaazo nga muziyoko omusajja omukulu atudde mu galubindi n'okusirwala busirwaza. Suspect abeera ate ne ba husband babiri omulundi gumu ng'omu muyita kitawo mwe. Two husbands, both terrorists, and they were neutralized. Omo ogambye nti mwamotta ate ogambye wokubiri eyasooka kitaawe yetulisiza kulirana CPS bw'okyusa statement n'ogamba era ne bbawo wokubiri yetulisiza ku CPS kati what kind of nonsense is this mumutuyita basiru